Dynamic Media muje baleko jonna gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi President w'e Masaka City. Mwabafunye ebirungi njaguliza wamu nammwe nammwe abafunye ebizibu ndi mu kunyolwa wamu nammwe. Mukulikayo abagenza okuziika Honorable Kato LUBWAMA mwakoze kyamaanyi omusajja oyo yatuvudde ku maaso. Olunaku olwaleero nkolera ekintu kimu likinga subscribinga okomentinge tubirabira mamizi hafizi botiki ngasangibwa Kakekameme ng'alina engoye zonna obusawo bwonna jeans nika boxer emisipi ebyokuzanyisa by'abaana ne new city obuseminyigo kitikosi Uganda ng'alina poloti okuva ku mitwalo 75 5 5 zonna zirina gasangibwa ku Sente Maloni ne mu bifo ebirala. Tubirabira Majestic Wines and Spirit nga balina omwenge gwonna balina zi drinks zonna nga basangibwa ku Unia House edduuka 008 Kikubo Rain. Olunaku olwaleero lwanjawulo nnyo yeno makindye asikanya omuyimbi Nyamba aida nyamba bambi tonchawa nyamba nawe nyamba bambi netonze jangweno byatandikanga kusaga nali tambula ne musango mulungi kalala obusente nembusonda abakadde nembagamba ebidaala twabitimba ab'emikwano n'eŋŋanda bonna baaliwo tebanswaza buli gwali mukolo tebakulimba n'abazadde bagusiima omukazi saamuba. Bobuwe Omuyakuza omusajja amaanyi nnyo abantu abalungi kabeeyanjo yo nati wakabimwena bekumiddeko bakabimwena mwenna bekumiddeko bampita Bobuwe Omuyakuza ne pulezenta owakabi akyasinze mu Uganda gwe ayina n'okweyanjula pulezenta owakabi akyasinze mu Uganda eyani Uncle Sechi President w'e Masaka City. Bannange President w'e Masaka kati omulambo alumbye ate ne Kampala ne kati otunoonyamu ki e Kampala ate omanye nawe wali akasema kyokawogeza wali akasemere nali gye kali naye nagambye nina okwetako ne kubeera abulabu kyakabi nnyo abayimbi b'e Masaka bomba manyi nnyo big up ab'e Masaka nange Bobuwe Omuyakuza nzalibwa Tumba okanonewo omukulu oyo okulembeze awanda omusaka mwogera omusajja ansazeeko nange mbatta busetesitese nengenda olaba omusajja ansazeeko ngamba ssebo yambala njagala kulaga ggwanga pozi wandisemu njagala kulaba ggwanga magunambiro ngenze ntaddemu panti ntaddemu akapale kange akabadde okumpi engato sikubye eddagala nengamba waayi kangende njogereko ebyeggwanga omusajja kawe wabazze kiwedde kyembadde noonya mu ggwanga yesebo abantu bagala okumanya Bobuwe Omuyakuza bamuzaala wa Bobuwe Omuyakuza eri gwe tuzaalibwa Kalamatendo akala kakabi akala kataswaza okwogera akantu ke bayita kanuni gomba omukulu we yasomera nange we ndasomera amasomo togambuza kuba abantu gonga limanyi yasomera yesebo ngolo yasomera okirasi kinakyo andooza ebirala bisomera eno ndooza wa kamwoca naye bino ebyokusooka bwate tuwano pitu kwa fedda tetwaliwo mido tewaliwo gundi abula tuwatandikiranga mupiwano pitu netugenda mu maaso ngaobusazeemu wakati obimanyi naye byakakati bagala gundi bagalagundi atangana kakatandika kale nga omumanyi balenga abasuubuzi benaku bino binsobera ate abedda twasomanya ate abakakati ndaba bali mu byakweyi tetenga sente zigenda nyingi edda twasomeranga ku mu kitundu kati oba basomera mmeka simanyi esio kati bantu bagala okumanya Bobuwe Omuyakuza music amuyigira atya abo bagala music namutandikira mu ssomero Kanoyo ntandika okwagala music naye omanyi nti omwana mu birwanzaala ali wali sentamu ali wali omwana ali kamokyazoganya Uganda mpulira agizoganya nze aleke kuvaayo eno saidi eno ate nga ndabira alikanyira ate nange nina okumu nempulira nga ekintu kimpaliriza nga onoowulira nti omunywenjaga kintu kimusikamusinagamba kankubemu neŋŋamba kantandika okuyimba Katolo watandikirawo
okuyimba natandikira Kasenge nabeo gomba nezija Kasenge omwanyinazi natandikira okuyimba n'omuyimbi wa King Sase natandika nayo okuyimba Kasenge amone studio ya Jumara ye Kasenge ese kalo mwaka ki muganda wange ndoza katwa kayite myaka ndoza na 12 siku wakati nze bampita ngowulya kamiro baba legend kati nze ndi legend upcoming Bob Omuyakuza agent era kati omuyimbi omunene bano ayitiemu mu ayimbidde emyezi 5 mu 6 tambunya mwera tasembera jembi yamukubazi zit yamukubazi kodi waliwo abasajja abaludde mu kintu abakubazi kodi ese kati mwali muyimbane kindisaha ali mukwano gwange sayimba naye nenga yali avugali kweri upcoming we Kasenge yali wamanyi nnyo okyali wamanyi mbeera naye Kasenge labi manyi yonna library zazala ngawo yonna mbeera naye kyali ese kakalo ne bachani bake brothers waliwo awo abana bangi betwakubanga nabo kati olo recordinga ddi akayimba akasooka kali ka musajja kirumimba mawugwe nyimba bakaita tumungeri lakini saa nate nagamba bobuwokulya isewo bakaita tumungeri n'amasemu naye era saka funa mbirungi byebitetumyogerako ndozako okubinakulamu okufujjo babako gye bantereka nenavaayo nentandika bakaita oningiriza neighbor oningiriza neighbor buli kyenkola oningiriza neighbor toningiriza nebyenkweko bikwekulula neighbor toningiriza twali bamukwano mungi nenkokyawa nkakubirawo kagundi mbaje bali bantekese nkakubira wano gundi eno wa twali kulekana waliwo omusajja babiri bamita Salomon Sani yali mutunzi wa bifaliso bikikati agenda bibyo bayafa nga omanye ensi wekulira bweti newugiramu yajira yali manager wange nenyimbo ningiriza nenyimba wanchawa nenyimba sikati yange awo yali kulabo n'omuwala wali awo yagenda bwekwata yali malukole bwetutyo nitenga nyobulamu kati era tyo nina kati olinayo okunyimba eza video nina gakumi nagambye jjajja upcoming ayina ebyafaayo bingi nnyo jjajja upcoming abula gundi legend upcoming abuna ebintu bingi ajayo obujja kati olwo video yasooka wati naye nga manager Kidaida wamulabyeko ye manager w'abayimbi bamuyita Kidaida era bumunoonyeko abayimbi abasinga bamumanyi yesebo Kidaida alina omwana we ali mbudde bweddembe akolera ku kalenda opposite naye kati olwo video yasooka wati video yasooka nagikwata yali esimu simu na omwana yali ayina ziri obaze Samsung obaze Note 5 obaze zikize sibitegeera nenda simu era tonza gitegeera ne ku TV ngekuba bagito ningiriza neighbor nagikwata simu kubanga abayaye waliwo DJ w'amaanyi agikwata nagikola edit nebeeranga ne kuba era olubimba sibi terwansaba era we mirembe gyenina gyenaba kati olwo video eyokubiri yali sikati yange blouse yange era waliwo manager Salomon Sani zeteka mu sente etujukwata mu egaba waliwo egaba bakwata video bajukwata nayo nebeerawo kati Salomon kitegeeza kuteekanga mwaka sente yateekamu abayimbi bangi sizizekka naye nga nze main gundi baizoniti nogenda baani abo we bali bategeeza yali eggali baizoniti nga bakajjaawo kati olwo soko oyingira video mazoezi zikola olwo oyingira mu bivulu tandika okuyingira olubivulu soko tuliremu awo ebivulu nabitandikirawo kutumunga enamba 7 nze eddoboozi lyange lifa abantu nno dibanyonyolesewo eddoboozi lyange lifa eddoboozi lyange lyayita bulungi nnyo embeera nga ndikiriyanga buli wamu nnumba nze bayizaawo nze nimanye abantu kye baagala kuba kati nze kuba nga ntandika oyimba ku stage 3 zange ompe ennyimba 3
anta bakubanga ennyimba bbiri kubanga omuntu waboza okuyimba ng'oli akanungi bakkiriza ennyimba emmeka bo bakusonyiwa ne bagamba yimba ennyimba bbiri ove ku stage babalinda ddako okitegedde naye olemerako nti leka nyimba ennyimba nja kwe kuwulyamu vaayo okitegedde nze sikuvanga nenyaba bbiri kuva natandika yimba kwanzinga ekivulu kyange kubanze nkoze concert nyingi asooka otuwulire concert ye esooka wakiteekawo concert esooka yali gundi concert yali wano gundi Kalama Road kulekana eddako mu kikazi ekasenge eddako lenkimalire Kenya asooka otuwulire kati ekasenge oba otekasange ogende Kenya ekasenge mbe ekasenge maze okikuba enkeera neminyira waawo baasi kuba twagendera ku basi ja kugamba kanyonyi twalinya baasi tugende Kenya era twasanga kipipi n'abayimbi b'e Kenya kyokola nayimbye oluyimba n'abakonge niyo oluyimba olupya watasiyende asooka olutuyimbiremu awo Osiyende ne Muyakuza leka kulimba anakudanganya Muyakuza ewe ruliao otegede babita Osiyende yayimba mu Swahili nze nenyimba mu Luganda Osiyende nga kitegeeza ki togenda na Bob we ajja kujira ajja kugana wonotuke yajja kugana otegede wonotuke yajja kugana kati nganze leka kulimba anakudanganya Muyakuza enamizi na wewe Munesoko tuwulire erinnya Omuyakuza olijjawa babuwa Muyakuza mwabuseewo babuwa Muyakuza yaba nali nyimba babuwa Muyakuza nali ndi muyimbi era siri nasookera ku Bob we ennyimba ezisinga ezasooka nali Bob we original naye kati nebigenda binzoganyaamu bano abatuuze neteekako Muyakuza kitegeeza ondeetako amalala okukola erinnya olimanyi naawe livaawo sooka olitunnyonnyola Omuyakuza tobeera wakasooka ndiwulya bwali olitunnyonnyole gwe kusoso dduuli Omuyakuza w'Abajapaani era oba ogenze mu firimu z'Abajapaani abo Abayakuza babeeramu Abayakuza y'omuntu atabeera minsoni atalemererwa wennemererwa era situka wa mukama wange yakuntumye nnyo okufa kati mu music naze mu music nze Bob we Omuyakuza myaka yindi niwale obutamesinga Muyakuza bibeerenga mukwano gwa muye Bob we Omuyakuza muligatte newe najanga nze Muyakuza omuyimbi ogatya kubamba nja kukima wonemererwa nja kwetta oba omuntu yenna katonzoganya gyojjo erinnya eryo Omuyakuza kati olumuva e Kenya okomawo wano nkomawo e Uganda nga nvimba bitya nasooka nengula ploti emasajja nengulako bajaji kona binvugako nengulako bajaji nokuteekamu ka music kange ogenda mu maaso kati walikodingako nnyimba esente saalikodingako nnyimba abula sente z'ennyimba nakolanga mpola mu bodere gye nagula ate nenyomba mu music kati olwawulira otya ng'oyimba ekivulu ekivulu ekisooka nawulira essanyu n'ensonyi kinali sikunatuuka Muyakuza nanze Bob we kati nga nina ensonyi ziri ezabaki omwana waffe muva kulya kikomando wali nebajja kati mpulira essanyu ape mpulira abantu bampagidde nenyumirwa ebbala yali akusama nti badigitayirana nenyumirwa awo endala Brandon Pub egamba nawo nenyumirwa kati birungi ki byofunye mu music industry na birungi kubanga nina bingi byenjagala naye obudde buno ebingi byenfunye Bob we Motors nembeera muno mumotoka tunda nange mumotoka buli kamotoka kolaba Bob we Motors nga wolaba Ipisamweri nga wolaba kano kenvuga wemba ngenze ku show Maka Grand yiri weri eriwo Maka Grand iyo Maka Grand iyo jolako Bob we Motors Bob we Motors ze zino zokka zaalina nobulala waliwo ekibanda nakyoteekamu kati wano baba wajjudde sebo Bob we Motors wano wabeera nga kikwasaganya emisana osanga wano yesebo
Bobi Motors banaye mujje mugule emmotoka kasoko bagambe musoko bagambe bajje bagule emmotoka wali wonna bange bana mama bamusajja wafatu sazeeko muganda wange asazeeko nagamba kajje annambule annambule ne ngwe emirimu gyange bwe gito bwe gikola nsuubula mmotoka jangu kuwaka mmotoka sigaye nga nkubanja akasente ovuge buli mmotoka gyolaba ku Bobi Motors big up yankami tudezisi Bobi Omuyakuza Uganda farmer omuyimbi wo nsuubula mmotoka era emmotoka ezaziba ku Bobi Motors era ndowooza oli kibanda kyange kikinokiriraawo osanze ku mulimu esebo kati kusoomozebwa kikoosinza okufuna zalawo batya era nze ndi tiimu wayo sikimu kyovula bannagambye wabuwo nakukubya oluyimba lwa olubuto olunuma nalukubidda sikiino lwansonga kyakola kinyumira bawunsa wazalawo kubembwa ebogole kubembwa presenta jangu muganda wange mbuuza mpa respect nkwe respect otapa respect nasijja gikuwa bakubambu bino byakyuse si bye byali byakufukamira kyafukamira byokufukamira n'okufukamira kulwawo soko twemwa Akayimba kola oluyimba olupyo baluyita olubuto olunuma anakudanganya Omuyakuza ajakiriwe usigende ne Muyakuza uleka kulimba anakudanganya Muyakuza ajakiriwe na wewe dokita bakumujala wange nyonya mumi kumbaba bakwe dokita bakumujala wange ononya mumi kumbaba bakwe Irene Sikini musajja okuba Irene Sikini sawula embuzi olimba lwamaanyi mwana Akayimba ani akakozaako Akayimba ako bamuta Shoni Pro asangibwa Salama Road bamuta Shoni Pro yenanyini studio eyo ebya ku Salama Road nga ku Makire secondary wati ani yakawandiise nabijje mutwe gwoke nyinyi gwe kakewandiise nze nabibanze nembiteeka ku microphone kati neziri ziri zonna zobadde okola era gwe abadde azewandiise ezimu naye ezimu kati nga nyamba oluyimba olwo luwandiike balumpandiikira baluyita nyamba nekusibyensi ekuba buli wamu lukuba vidiyo maanyi olwo lumaanyi kubanga lwandiika esewo nekitwalira bbanga kyokuwandiika nze kijasiye ebakolasi wonyiza ne kakati gwe sogenda nekubamu oluyimba ebakolasi onyigawo bunyiizi ozokunyiga nenamba n'omusajja yankedde ng'ebyokusaga nankubira akasimu nansalako kati wuno yepanga kunze agenda nzala wawuno ne kamera ye ono omusajja mukambwe okamala ono omusajja nswaziza okamala yandibadde bisa matata igaedizamani Bobi Omuyakuza Uganda farm asoko yimbe ku Masaka awo tukirize Masaka olabonye Masaka Masaka muva mu baserebu Masaka tojo mwolelako mulimu n'abaana basabula lapu ono Bobi Omuyakuza w'eggomba ayagala gendako ne Masaka gwe njaba kuba omuzika be Masaka njagala munyanirize mu gwe teekako Black Gate
njagala bubeere nga temugula nyendo jiyingira nyingira katonga njagala okimanye nze nsabula nnyo gwe abayimbi b'e Masaka mwesibe ekinyu nzija kubasabula bayisa bubi ngenda batuntuza nze mbakube gwe babu Omuyakuza Uganda Farmer with Amataiga Edizamani Taiga patabisi kuba ayaya Masaka Uganda Farmer gwe nadi yeyo gwe wosanga basajja b'e Masaka obasanga basajja bategeera nnyo ne mu COVID nalabanga bategeera nnyo kubanga basajja bawoleza Uganda nnyo gwe obuwe moze bisama tukikolenga ne misamya gwe njagalanga ne bisama Masaka Uganda Farmer kubantu yagala gwe abana be Buddu mbagala nnyo kigangazi nze mbagala nnyo abana be Bulenge mbagala nnyo njagala Masaka nnyo Ngoli mubi babu Omuyakuza babu Omuyakuza onzikiriza erinnya Omuyakuza olivira yodda yesebo babu Omuyakuza atayina tabu yesebo atayomba atalwana siyomba alwanyisa muziki nwanisa muziki naye ate nengumi era nkuba ngumi okuba tondetako malala ofise mukafoko mpanda okusente wo bakiswazi ng'omunyigamu mbuze moloka yange nzije ng'omunyigamu tondeta ndeke nkoleketa sikulu iki abula we tuba twogedde bulungi nze musajja awulirize nnyo nze musajja ow'empisa nze musajja afukamira omuntu nga nayafukamira kakati kulwandika tolinayo nnyo obuyimba bwamukwanawo bwewandika nyimba wezina ate sezina nnyo mukwano toka tolinayo akufumbira anfumbira gyali kyobulaba nyamba aida nyamba bambi tonkyawa nyamba nawe nyamba bambi netonze jangweno byatandikanga kusaga nali tambula ne musango mulungi kalala obusente nembusonda abakadde nembagamba ebidaala twabitimba ab'emikwano neŋŋanda bonna baaliwo tebanswaza guli gwali mukolo tebakulimba n'abazadde bagusiima omukazi saamubba nyamba ayagwe ogudde ku gundi legend upcoming kati bwewo obuyimba bwolina kitegeeza oyimba obw'eddiini ngaza oyimba obw'omukwano zimba nokoya ddiini katonda nansasi manyanga obw'omukwano oyimbako obulala n'obwettima nga wowulira batukubanga gaazu batuyisanga gaazu biwogo batukubanga gaazu batuyisanga gaazu biwogo biwogo gimanyi mwogo omumanyi biwogo si mumanyi gaazi ogimanyi oli mwana wawe ozaliwa yaliwo sakala ludaki kabonera ozalibwa kabonera manyiyo twazikanga omugaggawo naye mbadde manyi naye abaawo temulinda temuli balunzi abaawo temuli nnyo gaazo ebeera nti biwogo ebeera nti otegete kati covid yali enyinyitidde awo batandiko omusirikale oba oli kuboda akuwa omugo nga asinga nento ndibakubeeta kati wekuba gaazo ebiwogo nenkuba era mu covid nendetamu olimba lwebayita ziri awo nina ennyimba nyingi nnyo nezimu nzira enkozi ngaozijukiriza tayita era ongenda okuyimba tayita omwaba wagizimwe mujogera towaye tukube wankyawa towomukwano wankyawa wandeka ebiwundu mumutima nogenda n'ababisimbi abayina sente nyingi kakati obuyimba naye oba wagambye oba tuli mukuyimba obeeraku mu kibanda kyekyemotoka kati oba kale nga tuli wange wa wootera okukasiramu otera okukasibira ntera kuba mu studio nemusefiisi olumba nemusefiisi n'ebikulu era wemba emisana mbeera wano ekiro mbeera mu bikulu singa wangafe ojjawo nga tonguddeeko ogwi badde nga mukubira essimu mugambe ebiddawa oli nemwintaviyu yanje baddemu kubanga musajja wange ye musiba mufiso esalvado bamwita salvado yentambula nabo kati nga tumalira bubaka kikulegera abaagala okwenyaa Magufuli atuuse omusajja mu nnyumba musajja ayingidde tolumba ng'olina omanya wendi etegalamiriza kale no bwejja okupiima kitagire yantuuma
n'okwagala ekintu ky'oyagala mu mutima tojja mu music genda gaggawala kikugwe yevuga okuyibya wanatandise mwavu leka nange ngobere bbugwe omuyakuza olese bongo boyina okuleeta kuba kakibolekera abo abalina omutima obeera mu music olina omutima omubi ajja kukuleka kyokola afunyeyo ate era ngenda okusobyako nga abantu balabye ensobi kyoyalisobeza omuyakuza sinza malagaatasobizaako gosooka okusobyako kati bakakibolekera abazadde ngayagala omwana wayingira omuzadde wakulira abazadde abo katagala mwana we wagati agenda music tebiriko muzadde nani n'abantu so bagamba bayimbe kino oba olina okuba ng'okyagala omwana olina okuba ng'okyagala kubanga teri muyimbi wano g'onoonyereza omuzadde gwayambye music we era wemunoonyereza bakubako okugenze mu maaso era mama otayinza kuwadeza recording mugendo okukoza recording abula gwogoota okola oluyimba abazadde bajja luvannyuma ng'okuba hit nanti pulesa kabayikako kapulesa mukalazi ewegomeka nono wamulabe ku tv yakubyonyumba kati kazito kamutulako nekyomulaba abayimbi abamu bazadde bansonga balwadde ekintu kyabo kati nga tumaliriza sooka baze bafaani bo obabule nawo gye babasanga kabyuzi abafaani bange bana kyakabi bampita musajja mukozi musajja musuubuzi musajja afata musajja ndi mwana wa geto buli ajja okugulako emmotoka jagusuubira toze okudiringa n'omwirasito omutuufu sigenda kukola ndi bijeto sibangako bijeto era sikyekko abaana ba bijeto baguza emmotoka kujagusuubira yenyoguza bachali bange abalasita abaana ba ghetto otebye yakasente jangu kukole mukoli tweba yakalando otegedde byonna kugambe era ambasi TikTok kwendi Omuyakuza kandi je TikTok Bobu Omuyakuza amikutu jonna Bobu Omuyakuza sikyusalira kasoko webaza kubachaliba bakubereddewo bonna bebaza kubumuza musajja akola batula akola bulungi batula neterera naye olumukubidde omulanga yali ku kamera yali ku kamera mwana mama webali kundererawo epuzenta mwana mama webali nakunoonyako muganda tegedde onjira kamba kasoko bagaye basabusubingawo the mix media mwenna abantu abayiriko bamuyita legend Bobu Omuyakuza musical era we bantula mu kitebe kya music bakamiri naye nga zibaddalayo ni omumanyi oba wali omuwulira yalla osajja omuziki eno kyomanyi ogudde twewayinza yita bantu basatu batwala music ayiseewo tolina omanyi makindye abaana gye bazaalibwa abali mu music zibaddalayo ni wali era tukola naye wano mu motoka era musajja musuuza naye gyali Nyamba,
kande kande notawa sulabo omwesirizi nnuma nyamba nakatoba ndi bubindi eno kubala bobuwe simanyi kyakola omukwano guwalinga oleeta ebirooto byendota enyumira nezina amazina nyamba kaina nyamba babinetonze jangu eno sawa sawa mabedikawa ndienotawa obulamu bukalubanyo wotali obulamu bukalubanyo naye bebya obulamu bukalubanyo bukalubanyo wotali mukwano ndwala nnyo wotali bebi ndwala nnyo jangu omukwano naze naze bebe nyamba mutima gusulawo nyamba yeno kulemetera ayidonyawa nyamba kadini ndawa nyamba mutima gusulawo nyamba yeno kulemetera tuwe yakalala. One rhythm touch. Bamulyamanda ati babu Omuyakuza akazzemu ulira olubawo uyangwe tulazi sidata nafutoza kuzama Kanoni
Royal University. Mami Hafiz Boutique. Tunde by'abakyala. Tunde by'okwekolako. Eye pencil, lip balm. Byonna ebyo mubimanyi, makeup kits byonna bye biri wano. Tutunda t-shirts ez'abakyala. Tutunda t-shirts eziri unisex. Ng'omwami ajambala n'omukyala ng'asobola ojjambala. Tutunda obusawo, tutunda bushoda bags, tutunda obusawo bw'okumikolo, tutunda ensawo z'abakyala abakulu. Wano ku Mami Hafiz byonna obisanga ntunda jean. Beeyi nsaamusaamu batiya. Beeyi nsaamusaamu. Tunda crop tops, tunda free shirts, tunda boss shirts byonna wano ku Mami Hafiz. Engoye nzimixinga, nteekamu second hand nga ziri fast. Ntunda leggings, tunda knickers bwakalibadde. Ku side y'abaami tunda misipi, tunda boxers, beeyi nsaamusaamu, temutya. Wano ku Mami Hafiz near Montesa Royal University. For more information, contact me on my phone 07 08 93 99 52. Mami Hafiz. Bye bye. Twogedde ku Niigina. Niigina bannange. Tunda ne Niigina badde mwerabidde badde. Tunda crocs, tunda Niigina bw'abaana bato ku ssente ntono, nusu kakaaga. Tunda ez'abakulu nusatu, ebiri kitundu. Crocs ez'abasajja, ez'abawala. Mujje mutuwagireko. Tutunda z-shirt. Delivery, no delivery is free, but we deliver. Okay?